Wamigashumba. Ekigambo ekyo surprisingly nze na coming up ne gondi eyo ne slogan eyo. Next president. Yes, it's me. The president wa Uganda dako. Yes, it's me. Standby generator, it's me. Really? Yes. Nairanga ntya Mungu. Standby generator. Yes. Actually naina a disagreement ne bala mukwecho. Ye ina slogan nga mpanvu nnyo ne ngamba ini branding sibe bakola. Lwe tugende kapcholwa. Ulia. E kapcholwa kubanga MK omukolo gwe yasoko kolo gwali ogw'amaanyi gwali kapcholwa. Yes. So chicho. Yes. Ne mucha kiriko. Ati lwa kitu kiriko. Tukiriko. Bili asatu mugumu. Yo eri akomawo 31. Akomawo. Watugamba as long as atali mulamu. Tumusubire. Ne Kyagulanyi ajja ku standing at 31. Kyagulanyi yafulumye gwanga. Mpaka tuwenjagade tandikire. So yalangiridde olunaku olwa weekend. Yageza akantu ko kano ndaba kavuddeko. Ekintu akitadde ganyenze kulwanira bweru wa gwanga. Yagenze for yase critical engagements. Rubbish. Bukedde. Bobby Wine afulumye gwanga. Nupo erage kiddako tekiriyo. Tekiriyo. No, yagambye agenda kulwanira eri. Tekiriyo. Museveni talwanirangako bweru. Ne banna Uganda muli naive. Surprisingly wakyaliyo omuntu alowooza mbu Kyagulanyi. Kyagulanyi is a businessman. Yakubye security kimoni for 2 months. Which security? 2 months. Ngagamba nekwese. Tebamanyi gyendi. Atya. Temunoonyangako. Why would the government pick interest mu kunoonya Kyagulanyi? Kanyawulidde abatumbaavu mu zino road blocks ziri mu kibuga banoonya Kyagulanyi. Really? Zino road blocks badde banoonya abantu abeefuula ab'amagye. Ovuga civilian car, you are not an army officer, notekako uniform by'amagye ku mmotoka yo. You get it? Nine gwanga lirimu abasiru. Yagamba security tebatemanyi wani. Ani akugamba? Kati kusesaki. Ate namwe bana Uganda kino nakyo njala mukimanyi obwedda mbiraba nga bitrendinga mbu yayisatya ku kisaawe Entebbe tibakulimba mu Uganda police borders sizimanyi nabungi nange nyina mu impita bwe mbanja gadde n'ogenda. Yes. N'ofuluma eggwanga tolina kuyita ku kisaawe wokka. Sisobola ne kakati manyi wensobola okuyita. Bw'oba olina visa ya America oba ya Schengen visa osobola okulinnyira ennyonyi mu nsi yonna as long as you have a valid visa. Kyagulanyi anoonya kuggalawo fayiro oba kuggalawo firimu. Yagamba abantu kanoonye. Yagamba kanoonye kakuume. Kanoonye kalonde kakuume kabanje. Tiyakabanjiza yadduse. Anoonya endiga ze. Kati agala kuteekawo mbeera mbu ye yagezaako kabanja. 31 wali ku ballot paper. Kyagu. Akomawo. He's a billionaire. So bino bya deal kola. It's a deal and I know it from a reliable source. Yawereddwa millions of dollars 10. Bobby Wine. Yes. Yawereddwa $10 billion. Nawe bwako part payment. $1 million. Yes. Million dollar 10 chechi ku government. Ze billion na 35 chechi. Ekisanje ekiwedde mbulira emoloka yakubatiya gas yenna yavundira nagulu. It's cheaper okusasula Bobby Wine akole comedy way than causing a commotion in Kampala. Museveni Jew. Gwe tokimanyi nti ababaka abamu aba NUP government ne yabateekamu sente. Gwe tugamba wano. Bwe mulimanyi ebyobufuzi bino mulyewuunya. Wabala nti government. Actually omuntu omuyivu olina okubeera ready to learn and unlearn. Noga bulijjo wano nakola ensobi gano ge mazima. Museveni ebimu takozesa candidate w'NRM to fight NUP. Akozesa wammwe. That's the smart Museveni. Actually starting by Monday ngenda balaga the Museveni you people don't know. You can only underestimate Yoweri Museveni nga to interfacing nga kona yi. He's too smart. So temwebuuza lwaki twaliyo wadde okwekalako wasako na mu Kampala mu myaka 5 gino. Embere badde kam. Oyo ayagala kino byayagala. Agenda kosa agaye mu bigambo bye yagaye tubadde nga twogera ku international platforms virtually
katugenze tuogereyo physically ebweru agenze mu nyumba ze agenze mu makage ne mukyala we babi n'abaana be ate kyembanyi tasobola kulwayo kubanga eggwanga ndimanya ayagala bino nayingira ku mukono ensi nekube ki engalo omusirusiru wala omugezi tegeera amakate gali magere my god bana bagagga bana kati kankubulye mu bavireja abawuliza kambawulye kino if the government of Uganda bweba yagala ku disorganizing Kyagulanyi kyekola balivoking a passport yeyo just 2 minutes an immigration officer kwa Minister of Internal Affairs alivoking a passport ye nga tewali kisaawe mwita kubanga mwenna mu kimanyi kati airport zonna tuyitako passports bascanninga you get it so just 1 minute director wa citizenship Minister of Internal Affairs alivoking a passport ye nga tokyasobola kutambula ngeringa ngati ne moloka zibateeka mu tracker no starting emoloka nerema paka luokubira nanyini motoka obe yagikuguza musajja mugezi nnyo yabitinze security mama nesi mugezi yagisewa no tosobola kunga kakati kankubuuze kungu ate kungu namwe mulina obuzibu UCC bana basajja bakungu mwali badde mu basamoninga nabo kungu gwe tokimanyi nti Uganda ina police borders nkimanyi gwe kyoyagala okungaba na Uganda bagende Kenya bayita malabana busi yawoka ekapuchola tabayitayo bwe bangende Rwanda netaga gatuno bagagitumba osobola okuyita wala bwe bangende Kasese netaga Mpondwe so ayinza okubanga yayiseeyo sikuyinza kipulaninge na bano kazanyo malayo mwezi gumu yes fayire gwe mission yawedde abajega kankubuze mu kibuzo ababaka banupu abasoba mu 5 baliwa abagambo kabanja basirise bawangula basirise balinze kimukulayira buli mwafune zizi na ulide Kyagulanyi alumba bano ba bloga bebawa bilioni 5 gamba bali mukona nsimbi za mu wa musolo 5 billion lindako bilioni 5 zino zonna Mwai Museveni aziweba bloga. This is wastage of taxpayers' money. Kono Mwai Kyagulanyi yabuuza 5 billion. Ulira buli mwaka wa government buli mwaka parliament government egenda mu milioni 3 315 za motoka nze mbalidde ku 3 nupo ina abaka bameka 5 ze bilioni meka 10 mwaka 150 billion Uganda shillings. No 15 billion 15 billion kati yali ku 5 za kuba ababaka ba nupo government ya Uganda egenda boa 15 billion bagule motoka 15 billion kati ali kubuna obwana bubuloga bawade bilioni 5 babade ko obusamambiri kambuze sente ze bawade babuloga zamwe wa musolo yes zamwe wa musolo tiwana bana kuzibawa ze bagenda okuwaba bakeze motoka zose zamwe wa musolo nazo zamwe wa musolo Kyagulanyi bela clean obadde yagala bagano zitwala ababaka njagala Kyagulanyi agana abo bakotwala sente zino nange nja kudda ku radio wano nenenyeze gwanga nkunge bana Uganda nti beba wade sente za ba bloggers na wale kizibawa kuba zonna za muwa musolo mulembe gwa kulia bonna baliye buli omu ofuna wolira lya neta nayogera ku zine 15 zota zogera tasobola he's a hypocrite atayine tima bwano wabere wakasajja akayine tima atayagaliza Kyagulanyi so oyagala nabaka bazigane zine 15 bazigane ulia bagenda bawa bilioni 15 bisatu buli omu agule motoka tuddeyo kati tuzibalire ku gundi tuzibalire kumeka oga bisatu meka bisatu 15 za motoka buli mubaka era bonna bagenda kufuna naye nga tobaze birala tobaze za masuuti tobaze za ki nezino 15 15 billion 15.7 billion it's 15.7 billion abatamanyi sente bilioni ebeera nnene Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi bwe yali awasa Katikkiro thene yaliko mulwanya muli Semoge abantu basonda sente naga abantu nga basonze sente ne bilioni ngere myo kuwera katulira buli mwaka bagenda mugwa bilioni 315 million
315 bamwe milioni 45 ez'okwambala amasuuti bamwe milioni 5 omusaala gogwe mmanyika akati oguli official bulimu wabali nnyonyi omusaala ne allowances byonna buli omu bamuweeko buli wali nnyonyi gavumenti yesasula you get it afuna full medical cover bamuwa ne ssente buli wasulayo watugamba wano milioni 2 buli lunaku milioni 2.7 every day so wamala ennaku ze 10 milioni 27 omupoliisi akuuma Kampala omusasula meka dokita asasula meka balimbe mmwe kabakola ssente kyovula ababaka nga abambi nga Lutamaguzi yakuba omulanga Lutamaguzi akimanyi kyeyavuddemu kiki kyeyavuddemu akimanyi okiwulidde ate ku babaka bewa milioni 3 osanga babiri abaguze moloka milioni 2 bagula bupulimo buhipu saamu birandi kuze bivundu milioni 4 so baziteekawa Lutamaguzi yakaaba nga kyavuddemu akimanyi alaba takaaba ebintu biri byabakabira benefits ezibijjirako ne title ati bakugamba these are entitlements mwami Gashumba in fact ne motoka zobadde yogerako zino sente z'emmotoka 315 bw'owuliza abakaga tesobola kuzigana because these are entitlements which come with the office kati kankusesi ne slavery waliwo etteeka erigi protecting ali ntuufu n'apartheid South Africa wali amateeka agaprotecting ngeri mu mateeka kitegeeza nti ekintu kiri mu tteeka nti kituufu kati mpuli etteeka ly'abayimbi lino erijja erya corporate biki ebyo abayimbi batuufu surprisingly beebase ababaka bakikubya abamu ababaka these are hired guns these are hired guns for hire bagambye lwaki mwagala radio ba TV zikuba music wammwe ziba promoting ate tubasasule ate kirwa kankubusese ani abagamba ani akugambye nti promotinga abayimbi muteekewo embeera tewali radio eddamu kuba luyimba lwonna okuva ku makya muli abanawuliza radio wano timulina shows nga strictly za music weziri yes abayimbi bali mukulu mangana okay these are hired guns yes there are very few MPs abali mu parliament omo gwenkubira salute very few some of them are crooks you don't have respect I said there are very few no what I'm saying you don't have respect for a good number of MPs no actually out of 100 MPs in picking like 5 mbalaba ngaba no bapastor bamwe baprofeti bamwe you don't have respect no I know them imiyayo kabisa bawakanyiza kino abamu era bataddewo nembeera nga y'amaanyi ne bagamba surprising those few decent MPs those few abangi baba suffocating abangi babatuulira Gashumba omwajji bagenda kugira ki you get it ekyo ate NRM ina obuzibu obwo teri muntu avuddeyo ku marketing NRM ene ebintu bingi byekoze ebirungi bingi but nobody is out there to explain twali wano kugundi emwanyi nga bazijize mu UCDA nga twayogerere mwanyi bampeyo bandagayo ka cheki teri afaayo bakolo it is a crisis ababaka fedda omubaka yabanga mubaka n'abantu bana ku respecting atya nga wabba akalulu how ngensi yo nekimanyi oli mubbi akalu wabbaka B ngoli mbaka yes buli mama nti oyo mubbi yes ojja kutuula ku mukono naye nga abantu bakimanyi wabbaka ki wabbaka B nobody respect you yes otegera ndozi and tojja kwenforcing yourself ku bantu bajja kulaba bulabi abantu bakimanyi nti wabba buki wabbakalu okay maybe ekidire ekisemba nfune ku masimu wano waliwo ensonga eri ku social media okumwami Gashumba and since you're here funyo mukisa you a parent goli muzadde fenna tuli bazadde wano ndaba omuze gw'okuvuma abaana nti ina issues ne kungu ya postinga muwala we kanzire ku muwala we envume why is this like that kiri mu Buganda byonna biri wano nze everyday mbaninga waliwo button gyonyiga ku TikTok not interested sinsinga okunyiga kati ngenda ku Facebook wena ban block and delete not interested gyonyiga yes because lwaki walivumya omwana wa munno kati omuntu avuma omwana omuto abeera a beast omanye beast olaba n'omusota nti kiguba ojja mwana
omusota tegusobola kubojja mwana muto. Really? Yes, tegusobola kubojja mwana muto. Tegubojja mwana. Really? Yes, tegubojja mwana muto. A baby. Yes. Kati oba omusota mu busota bwagwo tegubojja mwana muto, ate omuntu omukulu adda ku mwana omuto n'amuvuma. Mubi gundi yana omwana omubi gundi la mwana obwafaanana. Now the question is gwagamba nti omwana mubi gwoli mulungi. Katonda yakuwadde omwana yagongoba gwavuma omwana ono. Nefe fe batuvuma ne batuvaako. Nze bavuma nze ne bavuma Shiro oyo ne bavuma mami wange everyone ne babivaako. Ne good enough abasinga bavanyo ne bakonfessinga. Actually nono muyimbi asibaga kato ya kikonfirmings. Ti Facebook yabererangawo bafunanga ebiragiro mu reporting account ya Gashumba. Ashbag bwe yaga. Yes, yakiri villains. Ngolo bakuvunaana ki? Auntie, when you disagree with them, they cannot outsmart you in a debate. So kye bakola ku reporting account yo. Facebook ejibanning. Nze yange baji reporting over 1,200 times. Negena mu red era nawo nabuwonye ojiwanulayo. You get it? Kati omuntu adda ku mwana omuto n'amuvuma. That is ugly. Ugly. Oh my. That your child is ugly. Mwana a baby. Omwana azizza Katonda tagenda kuteeka mukisa mu bye mukola. You cannot insult, demean an innocent soul. Kungoba kuleetedde nawe mutwalire. Kati balumba bana abaana kubanga soft target. Soft target. Neze kino kankibabuulire amalusu galoga. Oba temukimanyi. Ojja kudda wano ku TikTok okole fujjo lyonna omuntu akulogere mu malusu. Kigambo bugambo gwe. Kigambo kyokka. Ate n'abalogo gye bali waliwo omuntu akusuula eddalugo. Kungu n'otambula ng'oli bukunya. Takijja. Gye bali. N'ebyogambye buli kintu ky'obusiru kyonna kiri wano. Ogambye biri wano. Tosobola bisanga mambuka. Ndagayo TikTok y'abanyankole ekola ebyo. Account. Ndagayo y'abakyoli. Eyabalangu. You want telling me banyankole don't have smartphones? They do. Balaga nte zaabwe, balaga mu kulima, bakola biki? Mikolo mbaga obujenyi. Banyankole don't have smartphones? They do have. When do you see each other insulting themselves on these social media platforms? Northerners don't have smartphones? They have. When do you see them insulting each and every person? Kujja ko baba Northern nabe bakunganya omukolo gwa mawu nabalabi rather gwa owinyi dolo. Bonna bawedde. Teri yasigaddeyo. Teri yasigaddeyo. Oba opposition, oba wa NRM. Bonna. Teri no lalo otunu. Yalabise. Bo bategeera nti kino kyaffe. Winyi dolo abadde Chief Justice. And I can authoritatively predict Northern Uganda agenda funa replacement nga Winyi dolo. Mao atabere Vice President agenda kubera Prime Minister. Is that what you predict? Yes. Oba speaker omujeyo because bwayagala. Mao mukwano gwange ne wa speaker Anita Among okujjako nga Yoweri yagambye. So olaba Anita Among kuba speaker, Mao nomulaba either kuba Prime Minister oba Minister of Foreign Affairs. Give Mao a microphone, you're gone. Anita Among ayina ekirabo Katonda kye yamuwa kyesiraba mu bantu. The ability to communicate to each and every person. Anita Among teri akwata simu ze. Sikubiranga ka Anita Among omuyambi we n'akwata simu never yagikwata. Yekwatira. Ekyo ekirabo nkiraba mu President Museveni okuleretinga na buli muntu. Ekyo Anita tosobola mu bitingira. Oba oli munaku, oba oli mwavu ajja kwogera naawe. Teyewanika. Teyetekeeyo. Teyewanika. Ekyo nange kimumanyiko. Omusinika ne message bw'ati n'akuddamu. Ne wano osanga omujjega tannaba kumala myezi 2 nga mubaka ng'ayino bw'okuba simu omuyambi yagikwata. Omubaka ali mu ka meeting ajja kuddira. So what? Speaker w'eggwanga akwata amasimu. Ulira. Sudiru Paleri akwata amasimu. Wava Muna akwata amasimu. Taiba akwata amasimu. Prime Minister akwata amasimu. Ne Yoweri amasimu agakwata. Owulidde? Obana returning esimu yo. Naye olina agamba ali mu ka meeting. Nakudira after 2 weeks bangamba wali onnoonya.
Anita wali strong era wali tazabere speaker ekisanje kiddako wali mwagaliza ekisanje ekirala nga speaker ate kati parliament yesalawo who becomes a speaker ngamba okumwagaliza parliament. Would you like to see her? Let me tell you, parliament yo giraba kana akaluko nakabaddemu the entire country okiwulira amanyi buli kasonda keggwanga. Ekyokubiri NRM ya setting presidents zaabwe mbozi nga Museveni agenda gibreaking. They are two terms. Two terms deputy, two terms speaker. But my fear Yoweri will never allow a powerful person. Ekyo yamanyi okuba namba 3. bwe buzibu. Nenze jukira mukalu akawedde na Wagira Olanya. Katonda namutwala. Singa Olanya ndoza wali singandi wala. Singandi wala omanyi kitawo bwafa. Olya bukunkumuka. Afuna mukahika. Kitawo bwafa olya buki? Bukunkumuka. So kyekyo kyawinyi dolo. Nange nakirabye. Ekyo kiraba mu West. Wane waffe tokiraba. So President Museveni ayinza okubaddiza owinyi dolo mu Mao. Ye musikawe. Don't even debate about it. Why Northern Uganda are voting this so well? Actually Northern Uganda yafiirwa Jacob Olanya. Kati owinyi dolo bwa Chief Justice yabuvuddeko. Tibaina muntu yenda kati wamanyi. Kujjako Mao. President Museveni ayina challenge ebitundu byonna bya mulonzi. Ne Buganda ya mulonzi. Era kati simanyi agenda ko. Kwandi balaba abafe wanonga bazima okufuna agafunga bwe gaali nga luli. N'ekibuzo kiri nti bafuna agafugano. Buganda bagiyambye ku muntu wa wansi. Tubaddenga ne ba vice president wano. Nzo lunaku lwe nagenda ne Nabukeera. Ewa vice president sekandi Nabukeera amaze okusoma tunoonya mulimu. Nangamba agenda musabira essaala awe nakoma okutegeera. Tabategera. Olunaku Nabukeera amaze okusoma agraduate nze tunoonya milimo gya Nabukeera. Nengamba manyi sekandi we waffe kanonye vice president ngende wa sekandi nangamba mwana ye bali kusoma tugenda musabira essaala we nakoma okutegeera. No wanika. Nimpanika. Singa yali Anita Amongo nga ye vice oba tayibwa yali akwata bukwasi simu nakubira network ye. Tadda mbya sala. Oba inobu. Enjawulo eriwo. Yoweri bwalonda omuntu w'engulu. Omuntu w'engulu oyo alwana nnyo nti enkulaakulana etikolinga ku munaku wa wansi. Kitundu gyava. Yoweri bwalonda omuntu ava mu West. Baina networks zotamanyize sirabanga bantu baina networks nga banyankole wano. Okwe supporting beyagaliza. Abantu mu West yawo. Nate sirabanga bantu baina tima. Baina buchai, baina butagaliza nga bantu ba wano. Musento wano. Kwa hivyo nkulidenzi. Nze kitoyogedde kyabanyankole nkirabira ku mikolo gyabwe. Buli omwayi nakuhente. Omuntu ateekateeka omukolo vonente nga 10 nga bakuwadde buwi. Abavandimwe be engoma bampenteza. Nyabudosi juu. Eyange. Nyabudosi mukubire Nyabudosi. Namukubirako ne lina ngamba ayagala ngendeyo. Muzeyi Nyabudosi zane medde nayo mu bungi. Yakuwadde mmeka? Yampadde nti 5. Nzijja nange muzeyi Nyabudosi. In fact oluva ngenda mukubira. Nezanga azimpe. Kati one of the richest mu kitundu ekyo. Abantu abasinga tebamumanyi. Era bomusanga ku street Kampala oza wa bulijjo. Very powerful man. Bali mukulunda. Jogera na after here. Bali mukulunda. Ngambo wotega mwami gashumba gutubana yenze nondeke bali. Goli muvandi nawe yenda be mubende bakuwe. Okitegeera ndo. Katujje katono. Badende kuzijja buli wamu. Ne he's an amazing man. Very good man. Abatuuliriza mwebale tuuliriza bwemba byenjogedde si byoyagala okuwulira ku Monday toteekako. Teekako leediyo endala. Omanyi lino ejjoogo eriyo ku dictating nti ayina kwogera byenjagala okuwulira. Kyekisa eggwanga lino. Waliwo abantu nga ne bw'oba tokkiriziganya naye you must listen to him. Nga byayogera olina obbiwulira. Bikkakatako biwulira. Obiwulire ejjamu ggwe kyokola ki? Kyoyagala. Toyanza. Nze ate alina bibi mba nsibira ki? Bibi byakiyaye naawe tebiri mu kantu. Okusiiba. Nze nfunye omukisa ku interactinga n'abantu bangi. Kyenjize ku nsi kuno abantu abatalagana ddiini be basinga eddiini. Ndabye abantu abambala sapule nayambala omudaali naye n'ateekako ekifaananyi kya Father Ngobya
naye nga obubbi obukumpanya obuyaaye obulogo bwayina bujjuza Sinotrack nagamba nasiibye osiiba ki musiibe empisa zammwe embi oziveeko. It's like saying I'm sorry not reforming. Does it make sense? Nziramu manenenyeza nsonyiwa neweenenya buli lunaku n'ologa ku Monday n'ologa ku Tuesday ku Lwokusatu ku Lwokuna n'okola obuyaayo okuva January paka December nga weenenya ki? Nze kino nkikugamba nga ntya Katonda eggulu lino bwe liribeerayo kuba nalyo situmanyi oba gye liri. We have no evidence nti gye liri. Bwe liribeerayo omuntu gw'otasuubira nga tiwamulabangako mu kereziya mu zikiti oba mu kanisa ojja musanga mu bwakabaka bwa Katonda olw'ebikolwa bye. Bayibuli egamba si buli abagamba nti Mukama Mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda. Bantu bakozesa erinnya lya Yesu okubba abantu. Nze olumu mbeera mu kereziya ne ngasinga nnyina obuyinza waliwo abantu be naaliganye n'okusembera kubanga mbamanyi. You get it? Sekyobola sisiiba you can't. Ekisooka nagambye appetite yange yakwegayirira. Nze sisiiba sirisiiba ekyasiwa kimu kya 10 ekyo nakigaana. Bwe kibanga ekimu kya 10 kiri ntwala mu wakabaka wa Katonda obwo sigendangayo. Okiwulira nze nyamba abanaku. Omanyi abantu b'ensiibulula every day. Do you know them? Oli bayite dini privately. Omanyi abantu bengendo okuyamba ku idi yaabwe. Okiwulira negwe ne bwono bene swigide va wano paka ku kamwa ng'oli mulogo oyina obukyayi oyina enge oyina fitina omala bumazi biseera. Ekyo nkikugamba. Ulidde Nsereko? Nkuwulidde bulungi. Kigamba with experience. Kati owakanya ebyawandiikibwa. Ebyawandiikibwa jjajja wange bamukonsultinga. Ebyo byammwe that's total furare. Nkubulirayo ekirala. Ensi eno emaze emyaka emeka? 4.5 million years. Okimanyi ekyo? Emyaka miliyoni 4 n'ekitundu ensi eno gyemaze ku nsi. Eddiini yakamala mu Africa emyaka egitawera 3. Kati previously bajjajjaffe babeerangawo batya? Kyogamba bali mu nnaali omuliro gubookya. Kankuwa example gyo kijjayo bulungi. Katwashuminga nti abakatoliki be batuufu. Eddiini y'okatoliki yentuufu. Abaprotestanti bagenda muliro. Aba-Seventh Day bagenda muliro. Abasiraamu bagenda muliro. Katwashuminga nti abasiraamu be batuufu. Christianity, all Christians banagenda muliro. Goli abudu kubanga bajjajjabo baali basiraamu. Nze ndi Frank oba Francis kubanga bajjajjange baali bakatoliki. Bwe kiri. Njagala ondagayo family waneemu ti emyaka 3 badde mu ddiini bwetyo. Actually singa Abachina be basooka mu Africa. Twali tukuyita Queen. Nze. Naye abazungu bajja mu Africa successfully ne batu-indoctrinatinga ne batuwa amannya gaabwe. Ag'abazungu. Yes, nabadde teri kintu kinuma n'owulira Queen Elizabeth National Park. Park eno eri Kasese ne bagigulamu erinnya lya Queen we Bungereza. Nze kyova olaba njala nnyo amannya agafa ag'ekiddugavu. Amanya n'otuma omwana erinnya lye yani ye Mulenge. Kubanga lina attachment ku culture yaffe ne history y'abajjajjange. Netuma omwana gwe musaayi gwange gwe nvaamu. Ne kati teri kintu kinuma nga nze muntu kumpita Frank. Oyakuyita Gashumba. Yes. Mali ngumu. Nina attachment naga amanya g'abajjajjange. Lwaki bwe mansaba Katonda musaba mu Luzungu? Uncle Frank owakanya eddiini 100 ku 100. Si wakanya Katonda gyali. Oyo tewali mu debating. Nega na madini zilinga nga association ze mulaba. Nene mwewalano lwa madini. Okiwulira? Nze kyovola basijaji nga muntu lwa ggwanga lye na ddiini linowe. Nze nalinkeddeko okusalawo eddiini yange. They are good Muslims. They are good Christians and they are evil Muslims and Christians. Yes. These are facts. Nene mwewalano lwa madini bichi. Eyeye. Nkubuuzizza Ejapani basoma ddiini ki? Ngenda kunoonyereza.
nkugambye Roman Catholic Church eva Roma Anglican evawa Bungereza Abaorthodox bava Russia Obusiramu buva Middle East eya mweriwe yawana wane waffe yes okimanyi bajjajjaffe baasabanga Katonda n'abawulira n'aloosa ng'omwana omuzzukulu mulwadde awaka ne bakuloosa gwe ensereko genda tambula ove wano ogende ku muti bweguti kuliko ekika ky'omuti ogukulidde oku mugufumbe muguwe omwana n'awona kati olw'okuba eddiini wano emaze ebbanga bw'ofumba eddagala mwoloosamidde you get it mubugita shiriki naye ng'okusamira shiriki yawe eyo okkiriza mu okusamira kutya kalicha be baali basiika Queen baali bakola ki wano mu Buganda omusajja omukulu bwe yafanga ng'olusuku lwe balubikira kituufu si bakiri bwe kiri Queen bwe yafa olusuku lwe tebalubikira n'enjuki mwe yanywanga omubisi baazibikira nti Queen afudde yes ebyaffe biri evil ebyabwe bituukirivu ontegera ndowooza ebyaffe abyaddugavu bye evil Bishop tawalanga bambadde ebintu byonna waggulu naye omuntu wano bw'abyambala nti oyo osamidde mami wange yalwala eriiso yatunyumiza this a true story eriiso nerimuluma daddi waffe n'amutambuza olova paka Nairobi eriiso neririmu okuwona abaava mu taxi kawungeezi ng'eriiso lizimbi akasajja kaali kagaali ne kamubuuzamu wabaaki eriiso nti eriiso niyo linuma litambuza mu lyona liremye okuwona tikale nze nsobola okuyamba n'enkuwonya eriiso eryo jangu kifo bwe kine bweki taataffe yakeera muvuga mu motoka n'amutwala ekyamuliibwa ewa akasajja akasajja yakasanga kali ku nkumbi kalima ne kasuula wali enkumbi yaako ne kakula ebika by'eddagala nga 6 ne kabigira ne kawandwako ne kamusiiga ku liiso munaku 2 eriiso ne litereera lizimbye nga tena ne litereera kati okukusamira nene mwandiwe ne bwandisabye Katonda yanditeredde yaliwa kyembuuza ebbanga lino twamutambuze Nairobi ani yatonda yine eddagala kana akasajja likamuwa Katonda okimanyi wano wali owulidde nti omukazi alina omwana munda mu lubuto omwana koire whatever ambuliyo bagitabya ambuliko code olulera lubwesinze mu bulago wali okiwuliddeko nakiwulirako omwana n'agenda mu ddwaliro badokita ne bakonfaminga nti kituufu olulera lwezinze omwana mu bulago okimanyi nti waliwo eddagala ery'ekinnansi lye basiiga omukazi ku lubuto ne lweta jeriri naddayo enkeera nga lwazzeeyo takyaluyina mu bulago olwokusamira okwo kusamira let's get serious manyi ga Katonda naye abazungu kye bakola successfully kwe kufuula buli kintu ekyaffe nti kiri evil okimanyi sitaani taliiyo wamusanga wa sitaani ali mu byawandiikibwa woofiisi ya sitaani esangibwako ku nsi kuno ebyo balimba ebyekijiga tebiriiyo naawe sitaani taliiyo tatukema ng'aliwa toyinza mulaba muli balogo muli batemu muli basezi muli myayu mwelimbika mu sitaani actually singa sitaani asobola the purported sitaani singa asobola okwogera yaligambye bannange temumpayiriza ekyo saakikoze eki saakibaddemu tumuwayiriza buwayiriza taliiyo n'ekisinga okunuma okimanyi eddagala eryo lyonna lyenjogeddeko we have no records nawandiikira Ssaabasajja Kabaka nga musaba agazetinge mu buli district mu Uganda mu Buganda ebifo ebika by'amadagala abo mu bisangibwa dadi waffe era ng'akyali mulamu olumu nali njogera n'essaawa nga 10 ne mugamba ng'oweekeera nti waliwo ente eyazadde eremye okufulumya ensawo gimanyi yes ne muga kati ate okola ki nti ndi mu ttale waliyo eddagala ly'ogisiigako ekisawo n'ekifulumya addamu okunkubira after 2 hours nga yagisiiza eddagala mb'olisiiga okuva ku mutwe wano paka amabega n'ekifulumya naye dadi wange yafa n'eri eddagala sirimanyi you get it teyali kubuulira we don't keep records Kagame Rwanda ekyo yakitandika Kagame Rwanda bagazetinga ekifo ekimu buli kika kya muti ekiri ku nsi kuno weekiri wali Rwanda yes kati olwonsamidde dadi wange n'anoga eddagala n'alisiiga ente ye n'efulumya ekisawo okwo kusamira kankubuuzemu ekibuuzo mbuuza akabaani temukakuma ffe tukuma akabaani ate abakatoliki nabo nze bwe nkuma akabaani kange mu kiraalo kyange eky'obusa bw'ente olwonsamidde
Obero mirundi ko yakolanga bwati mirundi umula mirembe ba zakaguta zakashanku muzuwereza abantu kugaba bugabe emisambo jabajaje jigenda kulumba sisobola kukikola kyabusiru why should I bunyingire mabanja kubanga jagala abantu bampagire boti mumpagire mugende wano omukulu ategeeza ki kakati njalo demo za nye dobozi eryo eddoboozi lirino wano okutunda ente z'obujjajja zakaguta zakashanku muzuwereza abantu kugaba bugabe emisambo jabajaje jigenda kulumba sisobola kukikola kyabusiru why should I bunyingire mabanja kubanga jagala abantu bampagire boti mumpagire mugende kakati ekisooka President Museveni atayina kigambo kyayogera nga asaaga yes abeera kitegeeza buli kyayogera abeera kitegeeza waliwo family nga ziyina ente zimaze emyaka 2 nti eno yazaala eri nezaala eri nezaala eri era ente ezo tebazirya ne bwe beefudde baziika nziike jajja gwoyinza okukola ekyobulabe ku muzaddewo ente abazzukulu n'abazzukulu banywedde amata nga mugibaaga nga mugitunda kizzeeyo ku kiri ekyaffe tusaze magezi ki okukuuma ebyobuwangwa byaffe ebyobuwangwa si kusamira naye lwakuba nti eddiini successful buli kintu ekiri african bakifuula evil kiri mu sitaani bakiraba ng'ekiri mu sitaani lwaki kubanga bali abaleeta eddiini to manage africans successful balina okudemonizinga buli kintu ekiri african. I think oba yali 1892 bwe mbadde ekisintuufu mu nsonyiwe abazungu abasooka okujja mu Buganda wano baddayo ne balipootingira kabaka nti tebalabanga kifo kirimu bantu bali civilized nga Buganda. Oba Buganda ojagala oba tojagala. That's the report gye baakola. Tebalabanga kifo kina systems nga Buganda. Buganda wano yalina ebiteewuluza kegabanga abantu gye baawolezanga emisango. Abazungu ne baleeta ebyabwe byonna ne babisaanyaawo. Okimanyi nti Abanyolo be basooka calling out the first ever be basooka okulongoosa omukazi ne bamugyamu omwana munda ne bamutunga. Abanyolo as long as atakwagala awandiika history wo tajja kuwandiika bituufu. Awandiika bifu bye. Yes. Omuzungu tayinza kuwandiika kintu kirungi ku baddugavu kubanga tabalabawo. Ayina okudemonizinga. Chovola, you can hardly see a success story ku international media outlets. Africa balaga ndwadde ntalo nanjala. Ne kyogalo kungamba mu Africa tewaliyo success stories. Jeziri. Kati kino nkyogera. Mu nsi yonna tewaliyo nsi nnungi nga Uganda. Nature ya Uganda teriyo. Mu nsi yonna. Za kugamba na kati nyingi densi atano mwemu ze nakatambula. Teriyo nsi enkana Uganda tibakulimba mugireete mugindage. Nature muve ku bino ebya governance and leadership ebyo birala. Nature yeggwanga. We are gifted by nature. Yes, fe tusinga. Mbawule mugende kyekiri Dubai buli kintu ekiri Dubai kiri artificial. Everything that is in Dubai kiri artificial. Amazima ye ebimuli bayiya biyiye ebizimbe bayiya biyiye. Tewali kyegombesa. Dubai yegombesa munnakyalo. Munnakyalo talabanga nguudo z'amaanyi. Tamino ngeriko ennyonyi 15 emunyumira. Ebizimbe ebiwanvu emunyumira. Evillage yenna munnakyalo yenna Dubai emunyumira. Kati bw'obanga you a global citizen ate Uganda ekunyumira. Kubanga buli kintu ekiri organic ekiri authentic ekiri wano. National parks zino. Jesagana kwogera simanya Queen Elizabeth National Park. Bajibula mu Queen wa Bungereza. Ene Yebunyoro bagita batya?
erinnya linvudde mu mutwe. Kabalega National Park. Bayina eddala baagiwa Maction Falls. Naye muzungu. Ebyo ebiyiriro tewali abiina mu nsi yonna okuggyako bino ebya Canada ne River Zambezi. Lino eggwanga ne lifuna minisita gavumenti neeteeka ssente mu kumarketing ensi yaffe eno Uganda ne Uganda Revenue Authority ogiggalawo olw'emisolo gy'oyinza okujja ku balambuzi wano. Yes. Naye si bye baliko. Eno linkiddamu. Lino eggwanga n'olonda minisita n'omuwa obuyinza n'oba n'omuwa ttiimu okumarketing ensi gye bayita Uganda. Actually ne bw'omarketinga Uganda nga bannayuganda bokka be balambula Uganda ezo sente zikumala. Ffeffe nnyini. Yes. Nga ffe twerambulira ebintu byaffe wano. Teri kiri South Korea kyekiriyo. Era amakubo malwaliro biki ebyo enguudo ennungi. Ne buli kintu kyonna ekiri organic kiri mu nsi yaffe eno Uganda. N'olaba ekimuli n'oga kino ekimuli kyavaawa. Okimanyi oba Budongo Forest oba mu nsi yonna it's either number 1 or number 2 okuhostinga ebinyonyi. Ebyewuunyisa. Ebinyonyi. N'empule n'omwagitandise ogitema. Bali mu kugikulaakulanya. Bagisaanyaawo busaanyaawo. Basaanyaawo butonde bwansi. Okimanyi Lake Victoria yasinganga n'amazzi agali fresh waters mu nsi yonna. Kati gafuuka ga green. Leadership kwekiva. Tulina kukola tutya. Ne democracy omungi. Emirembe emingi. Yeah, when you give people unlimited liberties, there's a price to pay. Kyendaba wano kaakati. Nenga bino ebintu ebyaffe tewali atwenkana. Eggwanga Uganda. Teri yenkana Uganda. Jimbulirayo nsi ki? Bayingenda kugamba Congo. Congo ina minerals, yesinga minerals. Zengamba nature. Erina byabugagga bya mu ttaka. Congo ina minerals ne yalemu abakulembeze gikulembera. Skolo mu yagamba nti nno bw'okwata abakulembeze b'e Congo n'obatwala e Japan efuuka Congo. Ate bw'okwata abakulembeze b'e Japan n'obaleta Congo efuuka Japan. Oba muntegede kyentegeeza? Kiva ku bukulembeze. Awo sisimuka Uganda. Teri kyenkana bukulembeze. Tebakulimba. Obukulembeze kikulu nnyo. Era mu abagamba nti mugenda bweru kulanga. Actually kirungi n'osooka olambula ensi n'oza ogenda mu ezo ensi zi Dubai. Dubai ojja ku appreciatingayo kimu bizimbe, makubo, ebimuli ebyasimbwa mu desert. Mu ddungu. Okiwulira ezo moole ennene fine gye ziri. N'olaba moole evanga ewandege ya paka ng'etambulira mu motoka. Naye nga yonna eri full air conditioned. Nga moolo. Ne Uganda twetaaga AC. Tulina fresh water. Fresh air. Yes. Nze kati singa twalina train network. Nze singa sisula Kampala nalibadde nsula Masaka. Fresh air. Akawewa ak'enjawulo ako. Kati empewo eyo mu Kampala mugifuna between 5 ne 6:30 am. Obudde nga bukya. Awoka. Kati olunaku olusigadde ne mudda mu byammwe. Ne tudda. Ku 13 singa train zaali zigenda e Masaka. Nalibadde nze mbeera Masaka. Nga gy'osula. Nga gye mbeera. Kubanga buli kintu gye kiri. E Masaka. Okimanye ekisaawe ky'Entebbe mu nsi yonna kye kisinga okuba ne visibility. Ekisaawe ky'Entebbe bapiloti abasoba mu babiri baali bakiŋŋamba ekigambo ekyo ne mukulu oyo yakiŋŋamba nti ekisaawe ky'Entebbe kye kisinga mu nsi yonna okuba ne visibility ennungi ng'olandingisa ennyonyi. Okamala. N'okituukako n'ogaba bano baasenguka. Okay, ku 13.3 Radio Fence Nsuzi, Radio 7 nayo tuli live, and of course Radio 8 nayo tuli live. Tuli n'omukukunavu. Oba ekigambo ekyo bwe nkikozesa mba nkoze wuyi. Sisimuka Uganda. I hate titles by the way. Nze mpita Gashumba Kimala. Gashumba. Kimala mbuuza lwaki. Lwaki bajja tujjukirako titles twaholdinga. Bajja tujjukirako obulamu bw'abantu bameka bwe twakyusa. Okay. Nabi Muhammad yaleka ebizimbe bimeka. Jesus yaleka ebizimbe bimeka. Simanyi yo n'ekimu. Mandela yaleka bimeka. Gandhi yaleka bimeka. Sinza kulimba.
Luther King yali kabimeka beboogero wako nkiddamu nze am comfortable okuyitibwa Gashumba era ngo yalankunyigira mpite omugagga bwe nteekako nti omugagga Gashumba siri mugagga. I live a good life. Mu Uganda abagagga balinganga bana abasigadde these are masqueraders beeyiya bweyiya mwekimanyi kiba kya mulodi temukimanyi omugagga yabeera atya next time njalo wana ani ayina helicopter wano helicopter helicopter tumanyiza police na UPDF tuziraba mu bbanga. ani asula ku eka 10 wano mu Kampala sinza kulimba bana bagagga bamwe abakyagula ebitebe wano ebwayise ku lwebwayise yacholamu omugagga bano mita abagagga bakyali emmere gye batembeya we muita abagagga abana babasala enjala bana batembeya omugagga ebintu abeera ne full fledged saloon awaka omugagga bane gym ya waka bane instructor bane bachefu nga batano omugagga hamu abo bagagga babukedde ate waliwo abagagga abamulembe guno we guligenda atoliddamu balaba abagagga tibiriyo nammwe omanyi bukedde successful efuula omuntu kyatali olinagula hali yambu mugagga gundi tuwali wano mugagga noba n'olubuto olingako kutiya